mutima bantu mwena okusinga mwenna abali wano ku media waffe yafudde wano jjo abaana bali mu depression abaana bali depressed bebuuli ono beeyogeza nti bakoowa abasajja tewaliwo mukazi gwe bazaddemu mwana n'ofuna omusajja essaawa zino n'akuwasa n'oddamu okumanyira abasajja kuba kati omanye ekyakulemesa wali kati essaawa zino tetusobola kukulemesa wano wodda kino nkigamba abakazi mwenna nti abasajja baagala kitiibwa but our kids are not guided ekireetera abaana abawala abato okwetta essaawa zino n'abavubuka abato obufumbo abaana bali mu kwefumbiza nyoko takimanyi alowooza oli ku kampasi naye oli wagundi gy'osula mutandise okwedulira nti mulina obubiina bagenda kubeebakako kasita munnange olaba kiri ekintu nga kiyingidde ng'olowooza oli mukulu kiri ekintu okuyingira tekikuggyako buto wana awantu lasitiika osigala okyali mwana muto eyeetaaga guidance emala abawala abato abamu gwe bw'owulira nga omubiri gwina kye gwetaaga olowooza you can't survive without doing sex you can still survive without it naye gwe omuntu abadde amaliridde bankubirako essimu omwaka oguwedde omusajja oyo n'alimba abantu wano ku media omuwala adde tayagala kwetta omuwala yali anywedde overdose oyo omwana gwe mwawulirako ekisajja nga kiwakanira wano yanywa eddagala lingi yanywa overdose people are depressed bino ebyokweyogeza mbu simanya mwako wa abasajja bya bulimba people need guidance kaduuka emyaka gyendiko basobola okunkyawa n'ensirika nenkaaba naye waliwo atasobola kigumiikiriza nga mwana muto tannabirabako tannabitegeera tibasobola okukuzaalamu ne bakukyawa basobola okukuzaalamu ne benda nga ye takirabangako naye gwe gusooso kiraba naye tta temulowooza nti buli ali wano ategeera nga gwe bw'otegeera nze I've done counseling to people are losing life our kids need guidance teweesuulirayo gwa nagamba omwana okukyamuka ennyo si kukula omwana okukyamuka ennyo si kulowooza abaana baffe bakyamufu buli kimu balina engeri gye bakitunuuliramu nga kyangu marriage kugenda kubeera wa musajja kwebaka bwe mumala okwebaka n'ozukka ng'oli mulamu ne weekwata ku bitundu by'ekyama nga kwebiri n'omufumbira n'omujjulira n'oddamu ekiro ne mwebaka ne muva mu kwebaka ne mudda mu ddiiro akaseera kagenda kutuuka nga ne sekisi tomwetaaga nga ne bwakusabako teweenyeenya nga you need something forward kyekibatwala mu maaso olwo otandika okuzuula ti kati obwongo butandise okukula wali olowooza kwebaka gwe marriage erimu subtopics oyinza n'okugweddala bannange abaana baffe bali mu kwetta bino byonna nzize nga mbyogera abawala abatategeera ne mutwa ne munvuma yafumbirwawa baganda bange nze ndi mukazi mufumbo abaana bafa abaana balina ebintu ebibatudde ku mutima ng'ali redde n'okufa n'omuntu kisajja kanyonoonedde obudde ye takirowoozaako nti osobola okumuvinga on balowooza kwejjawo bwejja era abafumbirwa bali under age kitegeeza nti tonnaweza myaka 18 emyaka 18 tegikufuula mukulu emyaka 21 tegikufuula mukulu ebikufuula omukulu kutandika ku thinking beyond tandika olowooze nnyo kyekikufuula omukulu gwe wookwatira akambe weefumite n'oli omufumite oba tokyalowooza that is a stupid young age tewaliwo muntu yali yeetuzeeko nga takutte muguwa agukwata kugwejjamu nga tekikyasoboka tewaliwo muntu yali afumise ku muntu n'afa nga teyejjusa lwaki akikoze but because we no longer have people who guide our kids we no longer have people who guide our children our kids are dying oli yafudde owo yaddako sister owo yaddako we have to sit as parents we have to sit back as parents and realize this abaana baffe beetaaga kigambo bafa abaana bali ku university bamwebakako omulundi ogukati mulwadde ayagala kwejjawo ogenda kumuyamba otya buli muntu yesuliddeyo gwa nagamba abaana bali ku media bavuma families zaabwe mbona okuba yali nnyo yagenze ku kyeyo
nako wabechika okuwa bechikodde kwani bani abagenda okuyola amazingo otandise okuddukana ne sirimu mukwano obakowodde kwani kubira ebitundu by'ekyama byotawumuza obakowodde kwani nga bonna bakulesewo ina kudda wammwe obadde ki olekana sifumba na mujja wangani akugambye timujja wafumba na wafumbira we. Those are the reality talks I'm telling you. Abasajja mubatisa bwaddamu okupostinga nga nkutekayo nga ngamba abantu nti ono musajja yabba ne kaduuka bichi otisa omusajja omukumira mbera tutekeyo laba tebiyite. Post that person laba tebiyite. Mwe mulooza abantu okusirika basiru mu posting olaba ono byogerako tebamwogereko ne shiggwa yasoso okwogerwako nti gundi mufere wane Uganda mwenna sina omuntu gwe nalipideko nga mwogerako nti si mubbi. Buli musajja wa muntu aba mubbi, buli muntu mubbi, oyo mufere, government infere, abantu babulijjo bafere, buli wana atali mubbi yani mu Uganda nga bojimanyi. Bwe mwogera nti buli muntu mumuyita mubbi.